Monna Uganda munnange nkomyewo ku mulundi guno kuwa amateeka agaddirira agasembayo ku protest vote gye tugenda okukola nga tukomekereza akalulu kano aka 2026 n'okukomekereza obukulembeze bwa Museveni nakyemalira bwatufugiddemu emyaka 4 n'afuula baganda baffe bamalaaya abavubuka n'atufuula ababbi ab'amasimu n'okutufuula nti kati tuli mu mani itimani buli muntu alya muntu munne okubeerawo buli muntu okufuna ekyokulya asingayo obulamu ku bantu bangi eyo yenkola abamu bali mu kubba bookyebwa abalala bali mu bwamalaaya bafuna endwadde so kakati gano ge mateeka gendiriizinze nga preliminary era nga njagala amateeka gano ogatambuze gatuke ku batwala ekibiina kya National Unity Platform era ogatambuze eggwanga lyonna oli wadde mboteeka katami kano mu luzungu oba mu luganda oba mu lulimi lwonna oba n'okukataaginga n'okusharinga n'omuntu yenna ku lw'omulimu guno ogwa protest vote ku makya leero obudde nga bukya nfunye okubikkulirwa kuno nga nfuna information egamba nti emmanduso za protest vote zigenda kubeera 2 zokka emmanduso esooka singa President Bobi Wine agenda okukuba akalulu n'amala okukuba akalulu amagye ne gamuggalira mu maka ge protest vote eba etandise Mariba Karobose ketereribo protest vote egenda kutandikirawo mbagirawo singa Bobi Wine amala okukuba akalulu ne mumuggalira mu maka ge mwamutegedde mutya ntagenda kawangula kuba ekibuuzo kye mugenda obuuza nti ate mulaki mutandise akalulu tikanaggwa mwe mba mutegeeredde ku kintu tagenda kawangula musooke mumuggalire okitegeera bw'abanga tagenda kawangula muba mutegeeredde ku ki nti ebigenda ovaamu bigenda leeta obuvuyo mulyoke mumuggalire mu maka ge kakati nkunga abavubuka mwenna mu Uganda yonna okuva mu Mambuka okuva mu Maserengeta naddala abakuli ekibiina kya National Unity Platform nti mulonda abavubuka bajje ku lunaku lw'okuba akalulu basule mu maka ga Bobi Wine era bamuwerekere ng'agenda olonda akalulu n'ab'okukyalo waalondera temuvaawo paka ng'amaze okukalonda era mumuwerekere paka mu maka ge ate musigaleyo balina okutuuka mu maka ga Bobi Wine nga waliwo bataliyoni namba ey'abantu nga baasuzeewo ate nga basiibyewo abala musigale nga mukuuma ku polling station ku polling station ebeerawo emmanduso ey'okubiri singa babeeranga Bobi Wine singa babeeranga beesonye ne batamukwata ne bamulekera eddembe lye ng'akalulu kawedde amaze okukalonda emmanduso ey'okubiri erina kubeera luvannyuma lwa kalangirira nti balangiridde bye tutakkaanya nabyo era ebitali bituufu era nga bulijjo bye babirangirira tugenda kikola tutya ekyo akalulu mwe mwenna abavubuka abamalirivu abeewaddeyo okulwanira eddembe lyammwe mu constitution nga bweribawa okuva mu bitundu byonna ebya Uganda kano akalulu oba kuno okwenula si kwa Baganda bokka kuno kwa abantu bonna bannayuganda mwenna so nkunga abavubuka bonna mu Uganda yonna nti olumala okulonda akalulu olunaku olusooka akalulu ogenda kakuumira w'olondedde bw'omala okakuumira w'olondedde obudde ne buziba oba tewali kiwa kyali ky'okuuma awo walondedde kitegeeza ki olina okutambula ogende ku ki ojje Kampala abala mugende ku polling station ennene oba buli ku district nga tebannaba kubujjawo mugende ku district mugumbe waawo abalala mulinnye abeesobola mulinnye mujje mulindire akalulu results z'akalulu kana ka 2026 tuzifunira ku nguudo za mu kibuga Kampala na mu paaka za takisi ekyo nze nkyogedde nze Tamale nti results abavubuka b'omu ggwanga lyonna erya Uganda results z'akalulu kano aka 2026 okusinziira ku kubikkulirwa kw'enfunye ekiro kya leero ng'obudde bukya results tuzifunira Kampala Road results tuzifunira mu paaka ya takisi empya n'enkadde results tuzifunira ku nguudo za Kampala Ben Kiwanuka Martin Street Dowington Road okwo kwe tugenda okulisiivingira amawulire ga byamukama agamala eggobe mu kibya muvubuka tokola mistake n'osigalayo bw'onaasigalayo ogenda kuwolereyo mu nnyumbayo internet ejja kuba teriiko olunsi obanga eri siro kaakati results zonna tuzifunira Kampala Road abavubuka byabakama waalina okutyemulira omusango kubanga omusango Bobi Wine yaguzza mu kkooti y'abantu n'agamba nti bannaye munzibye obululu ngenze mu kkooti tasazeewo n'agamba omusango ngututte mu kkooti y'abantu kati ffe abantu be yaguleetera omusango tugenda gusala nga tulonda akalulu kaffe nga konna tukayira Bobi Wine kati bwe tukayira Bobi Wine ate gwe byamukama n'ovaayo n'oyagala okukacyaŋŋanya okitegeera kakati ffe kkooti y'abantu nga babeera baasaze omusango tumanyi kye twasaze
okitegeera era buli abamanyi nti akalu wakasazengo omusango ogusazengo olonda Bobi Wine kekiseera tolindira results waka ku lunaku olwokubiri kubanga ku lunaku olwokubiri polling stations zijja kuba tezikyalina oba kyalina kyolindirayo oba oyina kati kutambula ojje Kampala abewala abeggulu ab'omu Eastern mwetegeka okulinnya bbaasi era mulinnya kiro mujje ngojja tojja na kisi kyonna kuba tetujja mu lutalo tetugenda banja kaluka lunakulwana Museveni ye mulwanyi tetugenda kutta muntu yenna Museveni ye mussi nze muzeeyi wange bamudyeka namusayiningisa endagaano akomewo mu Uganda bwe yakomawo n'amaliriza ng'attiddwa ng'akubiddwa amasasi 42 so ffe tetuli bassi totambula na kyakulwanyisa oyinza n'okuba nga teweetaaga t-shirt ya red mu kusooka t-shirt ya red ejja kuvaayo nga tumaze okuŋŋaana ffenna wamu kakati nga twolekera ati gye tugenda okukabangiza ddala ne results ezisooka ezimala eggobe mu kibya eziri final oba finally zitusanga ku nguudo za mu kibuga mu Kampala okitegeera don't make that mistake okusigala ewaka tokola nsobi n'osigala ewaka tojja na kisi gwe owobusungu ayagala okulwana kuno si kulwana kuno okutambula kugenda kubanja eddembe lyaffe ne judgment yaffe gye tunaaba tutusazeewo nga bannayuganda nti Bobi Wine yasaanidde okutukulembera omwaka 2026 n'okweyongerayo okitegeera so ne bw'oba oyina ejjambiya nga wagigula ng'eri waka wuwo nga mpya gwagenda mu protest vote sooka ogijje mu nnyumba yo gitwalo giteeke ewalala kuba bino si bya lutalo toyinza kuvuganya na kyennyanja mu kuwuga okitegeera toyinza kuvuganya na Museveni mu byakuyiwa musaayi yatta abantu abasukka mu mitwalo 5 ng'ajja mu buyinza otegeera ekigambo ekyo agenze ng'alwana entalo e Somalia alwanya entalo mu Southern Sudan amagye agakozesa nga bw'ayagala so ffe tetugenda kulwana na muntu yenna tugenda kutambula butambuzi eno protest vote bannayuganda si yakudduka era bw'obeera ng'okyali omu wekka totandika protest vote bw'oba okyali omu awo okyayogera bwogezi na banno booli nabo mwekuŋŋaanye muwere naye nga temunnawera temutandika protest vote yakuweza abantu bangi kibiina kinene ne mutambula nga mugenda okubanja eddembe lyammwe oba okubanja independence yammwe oba okubanja judgment yammwe oba omusango muba mwasaze nga muga nti Museveni tasaanidde kutukulembera yatubba obulune ku mulundi guli kuguno omulundi tugamba obubbi tubuganye twagala kye twalonze kye babalangirira mu linnya erya Yesu so bannayuganda koti y'abantu mugirabye Bobi Wine omusango gye yaguzza nimubuza koti y'abantu eriwa koti y'abantu kati mugiraba ng'abantu bavaayo nga babayimirira nga balaga nti bamuwagira era nga balaga nti bamulonda ku mulundi guno tebigenda koma mu kumusibira mu nnyumba kasite bamusibira mu nnyumba buli munnayuganda nkukunze nti kyekisookerwako okulagira ddala nti bagenda kuwa results nnungi era bo bakulagize nti bagenda kukabba kati bwe bamuteeka mu nnyumba house arrest awo we tutandikira ffenna okitegeera mugule eŋŋoma mukube eŋŋoma mukube akadodi k'eŋŋoma mwenna mukunga abantu kubanga network eyinza obutabaako so mugule eŋŋoma mukunga abantu bonna baveeyo tosigalya mabega mu abaakasiita bulijjo mugenda wa Museveni nga mugamba ifulisi etutta nga tabayamba nga mumuddamu bubi kati bino si byakuyomba bino byakuteeka mu nkola nkyukakyuka mu linnya erya Yesu mu ggwanga lyaffe erya Uganda tukoyo obubbi tukoyo obufere tukoyo obulimba Museveni alina solution emu ku bizibu 15 eby'abantu bonna bamuwakanya alina solution emu yakutta okitegedde nga bano abasaba Abaganda balina emmumbu emu ng'ewonya endwadde 8 ne Museveni bw'ali alina solution emu ku bizibu bingi ebya bonna bamuwakanya kutta buli amuwakanya kutta buli agaana okumugula kufa buli alina amagezi amangi kufa otegeera ekigambo ekyo so bannayuganda gwe mulundi tukomye ettemu mu ggwanga lyaffe guno gwe mulundi tukomye obufere mu ggwanga lyaffe guno gwe mulundi tukomye tujjeko pulezidenti agamba omuntu ababbi temubakanga bajja kudduka mu ggwanga guno gwe mulundi tujjeko pulezidenti ayina omuchina yamuwa ssente mu nsi z'ebulaaya ez'enguzi ne bawozesa omuchina mu ggwanga lya Amerika omusango ne gumusinga ogw'okuwa Museveni enguzi ne balaga video nga Museveni alaga omuchina amafuta ne bwenjogera endagaano z'amafuta ne parliament ezirinaako access n'endagaano z'amafuta ga Uganda parliament ya Uganda tezirinaako access temanyina biki Museveni byeyateesa naye omusajja gwe yateesa naye omu Amerika yamusingisa omusango gw'ogaba enguzi era neemusiba ali mu makomera mu Amerika Mukama abawo omukisa nga mussa mu nkola protest vote ate mbakoowola okusiiba n'okusaba tulabenga kino Mukama akitu